Ampuliriza nkulamusizza era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e13 nsimattuka okutemwako omutwe. Mu kitabo kyaffe ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri tujjukira nti bwe twakomye oluwedde tubadde tufundikira essuula ey'e12 njolekera ensi ya mpewerera era nga mu eyo munnaffe Keweerimidde yabadde asiibudde munne Lwanyaaga yeeyongereyo ku lutabaalo lwe tutamanyi oba ddala anaaluwangula wabula ng'amusiibula tujjukira nti Lwanyaaga yawadde Keweerimidde akatambaala ke tutamanyi kiki kye kasibye. Basaba munzikirize awo wennyini nnyini nga bwe nkujjukirizaako ebyo twayiseemu bwe mba nva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e13 nsimattuka okutemwako omutwe. Nga ntambulidde ekiseera si kiwanvu nnyo omwoyo gwansaba okusooka okusumulula ebisibire mu katambaala ebyali bimpeereddwa mmala okubitegeera kuba nali njaayaana okubimanya weewaawo eyali abimpadde yali ankuutidde obutabisumulula nga sinnaba kutuuka lugendo mu makkati. Omulundi ogwokubiri gwe naddamu okuyimirira embalaasi yange esobole okuwummulamu najja akatambaala mu nsawo ne bye kaali kasibye ne nkazingulula ndabe ekyalimu wabula neewuunya nnyo amaaso kwe gaatuukira anti nali sikisuubira. Ekyali mu katambaala kaali kakomo akaaliko embira 2 naye nga zaakolebwa okuva mu ffeeza. Nga bikyantabudde nagenda okwongera okwetegereza nga ku katambaala kwennyini ndabako ebiwandiiko. Kwe kusalawo nsooke nzikalire mmale okubisoma nga nkakasa nti bye byali biteekwa okunnyonnyola ebyali binsobedde. Ebyali biwandiikiddwa byali bisoma bwe biti: ndabika sibadde wa mukisa kimala kuba akaseera nkulabidde katono naye nnina okukkiriza nti mbadde wa mukisa kuba nsobodde okukulabako munnange. Enkolaganayo n'omumbejja w'ewammwe maaso ngimanyi bulungi nze nga nze wabula gw'omutima gwange musiru kuba gwagaana okubikkiriza. N'ewamma guleke togufaako bwe guliba gwagadde gulikkiriza ne gulekeraawo okukunnumira. Gy'olaze ntegeddeeyo era ne ky'ogenda okukolayo nkimanyi. Si kyangu wadde akatono bwe kityo osaanye okuba omwegendereza ennyo osobole okudda mu bakwagala ng'okyali musajja ajjudde munnange. Nkuwadde akakomo ako nga kaliko embira 2 era ng'ezo ze ziteekeddwa okukozesebwa mu kukola empeta ze tuliyambala nze n'oyo gwe ndiba ow'okuwangaala naye. Kitegeeza olina okuzikuuma ennyo toganye ekintu kyonna okuzituukako naawe okwekuuma ennyo bw'otyo. Nkimanyi bino w'onaabisomera ojja kuba wala nnyo nga tokyayinza kukyusa kudda kunsiibulako kuba ekyo kijja kugootaanya enteekateeka zammwe. Wabula bw'onaaba osobodde nsaba onywegere ku linnya lyange kijja kummala. Weeraba munnange nze akusubiddwa ennyo kiwummulo. Nze yatandika okusoma ebyali biwandiikiddwa nga nnyimiridde nagenda okutuuka wakati waabyo nga ntudde wansi anti obubaka obwali mu byo wantema ennyingo nga sikyasobola kwewanirira mu bbanga wadde olutemya olumu luti. Neefumiitiriza ku bye nnali nsomye ne nkizuula nga ddala Lwanyaaga yali mutuufu okuŋŋaana okusumulula akatambaala kano nga sinnatuuka wakati mu lugendo. Anti neesanga nga njagala okuweta nzireyokko kannange nkalage nti obubaka mbufunye bulungi bwonna wabula ng'ekituufu ekyo kyali kyakuziŋŋamya enteekateeka zange. Era nga bwe nali nsabiddwa nanywegera bunywegezi linnya lye nga nsiba kakomo ku mukono gattako n'okuzza akatambaala mu nsawo era ekyaddako kwebagala mbalaasi yange buto biddemu byolere. Nagenda ndowooza bingi wabula nga bitono bye nzigusa. Nze yali alina okulowooza ku ngeri y'okutuukirizaamu kye nali ŋŋendako ate obwongo n'omutima essira byali biritadde
ku mukwano ogwali gunneetoolodde. Maaso nali mwagala nnyo era nga ssaagala kulowooza ku kyakumulekawo okusinziira ku bye twali tuyiseemu. Wabula nga n'ekiwummulo ntandise okumweraliikirirako mukazi wattu, kale mu mbeera eyo yonna nga muli nfuna okutabulwa era we nasabira Mukama annuŋŋamye era nnondereko agwanira. Wabula eyo mu matumbi nga nze munno nkyasi yaggukira ku mbalaasi yange, mba mpita mu kiwonvu ekimu ekyali kisembayo ntuuke ku nsalo y'amatwale ga Mpewere, embalaasi yange neefaanana erina kye yeekengedde mu maaso. Okwekengera kwayo saakutwala nga lwali, bwe ntyo ne nzijayo akasaale kange ne kantereera mu ngalo nga nninza okwambalagana ne kyonna ekigezaako okwekiika mu kkubo lyange. Mu mbeera eno yonna nasigala ntambula, wabula obudde bwatuuka kuvaako ddiba nga mpaawo kye ndabye. Obudde okukya ekiwonvu ekyali kiwerako mu mayiro 4 nali nkivuunuse olwo nga neerambise mu kyererezi ekyali ekigazi obulungi. Okusinziira ku nteekateeka zaffe, wano Lwanyaga we yali aŋŋambye okulindira era nange saakola nsobi ng'embalaasi ngiyimiriza. Namala eddakiika nga 10 nga mmagaamaga buli ludda okulaba oba eriyo ekivaayo naye nga buteerere. Nalaba teri kantu ne nkemebwa okwawukana ku nteekateeka neeyongereko mu maaso, naye embalaasi yange eba esimbula ekigere bw'eti ne nneekanga akasaale era singa saakeewoma bwe nandisimattuse okufa sandisigazizza liiso. Eyate akasaale kano yali yeekwese mulimu ku mayinja agaali gawanattuka ku lusozi olumu olwali okumpi n'ekyererezi kino, wabula nga ngenda okuggyayo akasaale kange tumeggane yayimuka okuva mu jjinja ng'awanise emikono ng'atalina bulabe bw'agenda kunkola. Bw'atyo n'atambula ng'asembera we nnali. Nga n'atera okuntuukako namwekkaanya ne nkakasa nga ye mukessi wa Lwanyaga gwe yali ampangidde okunnyambako okuggusa eddimo lyange. Nga nsemberera yambuuza nti, ate akasaale kange lwaki okeewomye? Enteekateeka mwazikyusizza? Ko nze nti, enteekateeka zitya? Ko ye nti, ngenda kukutwala ofaanana bw'otyo oba ng'olina ebisago okulaga nti tusoose kulwanagana. Nze kwe kumubuuza nti, ky'otegeeza akasaale k'obadde onkubye obadde ogezaako kunteekako bisago ebinaatuyamba okulimba ng'ontuusizza oba kwagala kunzita? Ye kwe kunziramu nti, ekisoose kye kituufu era nga bw'okeewomye ndowooza kati otereere nkuweereza akalala. Bino yabifundikira amwenya era byo saabiddamu mpozi okuva ku mbalaasi ne ntambula nga nzira mu maaso okumusisinkana. Yankwata mu ngalo nanneeyanjulira, wabula tuba tukyali awo nga waliwo omulala gguse. Nasooka kulowooza nti musajja olw'engeri gye yali ayambaddemu, wabula oluvannyuma namutegeera nti ye muwala Lwanyaga gwe yali aŋŋambye nti y'omu ku baali bagenda okunnyambako okuggusa olutabaalo lwange. Okwawukanako ne Kasigo, ono ye omuwala yali avudde butereevu mu nsi ya Jjaŋŋano gye twali tulesse Lwanyaga era nga ye yajja nvaako mabega okunsuula omukono singa wabaawo ekigwawo mu lugendo. Oluvannyuma nga gguse tweyitiramu ku ngeri gye twali tugenda okuggusaamu omulimo guno era ebyo olwali okuggwa ne tutandikirawo. Okusinziira ku nteekateeka nali wakutuusibwako ebisago ebiwerako, naye mutuuseeko ebisaamusaamu tukwekere ddala obujulizi obuyinza okutufaananya abeemanyi. Wabula olw'okuba saayagala bali bamanye nti nnina kye mmanyi mu byekuusa ku kulwana, ekyayiye okugenda n'ebisago twakikyusaamu era nze natwalibwa mponyeggera awamu n'okusinda olw'omusale gwe yali ambaaze mu mugongo. Y'omuwala emikono gye gyasibwabusibwa era nga tuteeseteese kulimba nti yali mwannyinaze. Embalaasi yange naleka ngitadde eri ebutaala, wabula nga nkimanye nti tegenda kugenda wala era nga nsuubira okugisanga singa tefuna nsolo zigitaataaganya. N'ebyokulwanyisa byaffe ebitono ebyo twaleka tubikukumye we twali tusobola okubijja singa biba byetaagisizza. Bwe tutyo ne tugenda nga Kasigo bwansamba n'okunneebuuzisa kye nnonye mu matwale gaabwe. We yantuusiiza twasanga
bwe yatutuusiza twasanga mukama we mu nsonga z'ebyokwerinda alina gw'asalidde okutemwako omutwe ng'amuvunaana okulagajjalira ku mulimu ne yeebaka n'alema okukuuma ensalo. Wabula wadde gwali bwe gutyo munnange teyatya n'ayongera okutusindiikiriza nga bw'atutuusa ewaali omukulu. Bwe twatuusibwa yansamba mu luteega ne nfukamira, bw'atyo kwe kugamba omukulu nga bwe tukwatiddwa nga tugezaako okusaalimbira mu matwale gaabwe. Ng'awulidde ebyo omukulu kwe kubuuza nti, "Kasigo, tomanyi kye tukola muntu akwatiddwa ng'asaalimbira omwaffe?" Ko Kasigo nti, "Omutwe gwe gulugwamu ssebo." Ko omukulu nti, "Ejjambiya gy'olina tesala bulungi nkuwe eyange?" Oba awo Kasigo we yaddiramu nti, "Ne bwe mba na kibatu kyange kyokka bano ensingo zaabwe teziyinza kunnemerako, era singa nabasaanyizaawo dda lwakuba balina ekyenkizo." Ko omukulu nti, "Abo nga bayinza kuba na makulu ki ddala?" Awo Kasigo we yamutegeereza nga mbu bwe twali tudduse mu nsi y'abangi si banno ate nga basangiddwa beetaaga okumanya ebimu ku bifaayo bagende okulumba nga kye batabaala bakimanyi. Ekituufu eyabuulirwa ebyo yafaanana atabikkiriza era yalabwako ng'anyeenya omutwe mu ngeri ejaguliza kye yali atuuseeko. Amangu ago yatandika okumbuuza ebikwata ku gye nnali nnimbye mbu gye nva, wabula ne nkona obutabaako kyonna kye njatula. Era wano nafunirawo agakonda agawerako mpozi n'ensamba ggere, naye nga nsazeewo nsooke ngugube okwongera okubabuzaabuza. Era ebbanga lyonna baalimwa wadde okuteebereza nti luno lwali lukwe olugendereddwamu okuggusa ebyaffe. Nga ngugubidde akaseera yalagira ntwalibwe mu kasenge mbu mpummulemukko ananzirira edda, wabula ekyantuukirako eyo kyannyinyogoza ebigere, anti bansiba amagulu olwo n'ensibibwa waggulu ku mulabba ne nnengejja ku kibaawo ekyali kyakubwamu emisumaali wabula nga gitunudde waggulu. Nga kasita kakutanda n'olemwa okukola kye baagala, basala busazi mugwa n'ogw'emisumaali ne gikuwummula akawanga. Ku kibonerezo bangattirako okunfumita obuyiso mu njala, era buno bwe bwanviirako okulaajana n'okutegeeza nga bwe nnali ŋŋenda okwogera byonna. Wano nnali ndowooza nti bagenda kunsumulula, wabula nalowooza bubi kuba ebisinga nabyogera nkyamiimyuddwa ng'eyazizza ogwa Naggomola. Ebyo nga biwedde nawulira ng'omukulu abuuza Kasigo nti, "Ono ndowooza ne bwe tumutta tetukyalina kye tumwetaaza." Ko Kasigo nti, "Ate waliwo bye tubadde twagala okumanya byonna tubitegedde." Wano omukulu yagalula ekisa ntemule, wabula amangu ago Kasigo kwe kuyiiya n'amukomya nga bw'amugamba nti, "Naye sooka olindeko, waliwo kye ndowoozezza." Ko omukulu nti, "Kiki ekyo?" Era awo Kasigo yamufulumiza wabweru babyogere, ndowooza nga siwulira, wabula oluvannyuma be yamulimba okusobola okutaakiriza obulamu bwange yabintegeeza. Wamma Kasigo ne mmutenda amagezi. Nze yali alinze okutemwako omutwe ate nagenda okulaba nga bansumulula era ne ntwalibwa okulongoosebwa nsobole okuggusa ebigendererwa byabwe bye nnali sinnaba kutegeera bulungi, wabula Kasigo nga nŋumizza nneme kutya kubanga yali amanyi kye tuzzaako. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo bwe tufundikidde n'essuula yaffe eno. Munnaffe omutwe gulutonze. Okutuusa omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala. Takuumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba abankuumire. Mubeere bulungi era mweraba.